obulamu bwo okuva kati nkusaba omalirira okunoonya Katonda mu lugendo lw'obulokozi. Okole kyonna bwe kuba kusaba osabe, bwe kuba kusoma Bayibuli gisome nga bw'otagisomanga. If it is reading the Bible, read it like never before. Bwe kuba kyonna ky'osobola okukola okulaba Katonda, agaye tumunoonya nga bw'akyayinzika okulabika. Naye nga tumunoonya mu ngeri endala nga tukola ebintu ebirala byonna, omubi afuba okulaba nti aleka ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleka ebirowoozo byonna ebibi byabadde nabyo. Agaye bwe tunaakola ekyo ne Mukama anaatusaasira, kubanga bwe twetukuza Katonda afuna w'atuula mu mitima gyaffe. Tuli yeekaalu ya Mukama. Ekyo nkikugamba bulijjo nti Katonda takolera wabweru wa mitima gyaffe. Ne bwe kuba kulwana ntalo, naye toyina bw'olwana lutalo nga Katonda ali wabweru w'omutima gwo. Kyeva olaba tulwanye ne tuwangulwa, tuyingidde mu battlefield nga tuli fekka, entalo ne tuzirwanyisa mu maanyi gaffe, ng'eyandiziwangudde tetuli naye. Pastor Victoria Kintu Kirabo mwenna mumanyi bulungi, omukyalo oyo tumwagala nnyo era y'omu ku bapastors abasiimibwa, era bu videos nabuteeka wano. Bapastor ab'enjawulo bakola nabo omulimu gw'okuweereza Mukama, bamusiima. Tekisangika naddala ku muntu ng'oli naye ng'okola naye ekintu kyekimu, naye ate munange Pastor Vicky kituufu yeetaaga okusiimibwa era ali omu ku bapastors butasobola kubuusa maaso. Olwaleero mukuleetedde ng'alina obubaka obulungi bwazze akuwe okuyise mu mwaka guno eno 2026, era nga mu bwo obuwulidde era nga bungi bukyalibo, wabula mu byonna buli kimu kikole nga atakikolangako. Bwe kuba kuweereza Mukama muweereze nga atamuweerezangako, bwe kuba kusaba mukwano saba nga atasabangako, bwe kuba kusoma Bayibuli gisome nga atagisomangako. Obubaka obwo yabutuwadde era nga yagala butuyise mu mwaka. Buli omu message eno bambi buli omu agyetaaga, obaani ogyetaaga era nga nagiwadde okuva ku ntandikwa nkyagirina mu bungi. And without wasting time, kkiriza ngikuwe naawe obeere nga ogyewulirirako okuva ewa Pastor Victoria Kintu Kirabo. Omwaka guno bwe tuba tunaaguyitamu obulungi, kuma omutima gwo buli kintu ekibi kyonna, obuteesigalizaako bimu, buli nsigo yonna, kubanga Mukama Katonda wo atambulira wakati mu nsiisira zaffe, walks in the midst of our camp, okugabula abalabe mu mikono gyaffe. N'olwekyo olusiisira lwo kye lunaavanga lubeera olutukuvu, kuba Katonda tatuula watali watukuvu, ye mutukuvu era mutuukirivu. For he is holy and righteous. Tayinaamu bbala lyonna. Kati bwe tuba tunaavaayo yonna gye tuli, if we are to come from wherever we are, n'ebyaffe nga binaavaayo, and our possessions also to come, kigenda kutwala Katonda yekka. it's going to take only God. Kyeva olaba akugamba, That's why he's telling you, ntereereza olusiisira, clean for me your camp, nzije nsobole okuba nga ntuula mu ggwe, so that I can come and abide in you, nsobole okugabula bali b'otasobola kuwangula, so that I can deliver the enemies to you, the enemies that you cannot defeat, b'otasobola kulwanagana nabo, the enemies you cannot fight yourself. Mbu bw'aba atugabula abalabe atambulira wakati mu nsiisira zaffe, That when he is to deliver our enemies into our hands, he walks in the midst of our camps, alemenga okulaba ekintu kyonna mu ggwe, so that he may not see any unclean thing in you n'akukuba amabega. and turn his back from Baabwe you. akukuba amabega, Because if he turns his back from you, toyina kyogenda kusobola kukola ku lulwo. there is nothing you'll manage on your own. Sitaani bw'amala okuwamba omutima gwo n'ekibi, aba amaze okudisorganizinga obulamu bwo bwonna, kubanga kyaba akukoze ekinene nnyo kwe kubanga ateeseewo olukonko wakati wo ne Katonda eyandibadde akuyamba. Ne bwe kuba kusaba, Katonda aba takyasobola kuwulira ssaala zo ng'ekibi kiri mu mutima gwo, tawulira. He will not hear. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise God. Mukama abadde aŋŋamba kintu kimu abantu beetukuze. God has been telling me only one thing: people sanctify themselves. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ne ntuuka ku 31st
Then it came to 31st. Kama nangamba abantu betukuze. God still told me people should sanctify themselves. Talina kirala kye yaŋŋamba. He did not tell me anything. Teyaŋŋamba kulagula. He did not tell me to prophesy. Yaŋŋamba kimu betukuze. He only told me one thing, people to purify themselves. Nga Mukama ayagala tutukule. Because God wants us pure. Katonda anoonya ekkanisa ye okuddayo mu kifo kiri we yatondera omwana w'omuntu. God is looking for his church to go back to that place where he created man. Ng'alaba tulemesezza nnyo ekitiibwa ky'okulabisibwa. Seeing that we've hindered his glory to be manifested. Omulabe yatusensera nnyo. The enemy entered into us so much. Bwe twagwa twagwira ddala. When we fail, we totally fail. Ekibi ne kijjula emitima gy'abaana b'abantu. And sin possessed the hearts of people. Ne tubanga tunoonya Katonda naye nga tulemereddwa okumulaba. So that we seek God but we fail to see him. Kubanga Katonda gwe tunoonya mutukuvu era mutuukirivu. God that we seek is holy and righteous. Kati nga kizibu nnyo okumukwatako nga tetunnatukula nga bw'atulowooza.